Ekitongole kya Slow Food Uganda kye kiddukiridde abalimi sako n'abalunzi b'ente wano e Mubende ku mukolo ogubadde ku Gombola Kitenga. Mu bintu ebiweereddwa abalimi bano mulimu ebikozesebwa nga bakama amata sako mwe bagatereka, ebidomola mwe bagatambuliza okutuuka ku katale okusobola okutumbula omutindo gw'amata mu kitundu kino. Bw'abadde abakwasa ebintu bino ku mukolo ogubadde ku Gombola Kitenga, akulira ekitongole kino wano Mubende Prose Nyamayizi ategeezezza nti bavuddeyo okuyamba abalimi bano okusobola okukuuma ebintu byabwe nansagwa kubanga bisaanawo byonna. Ategeeza nti ekintu ekisinga okumuluma kwe kulaba nga amata g'ente nansagwa gagula nsimbi za layisi n'ebintu ebivaamu omuli omuzigo nga beekwasa nti omutindo gwago guli wansi ddala. Kwe kusalawo okudduukirira abantu bano okusobola okwongera omutindo gw'amata n'ebintu bye bakola. Omwami w'eggombola lino ery'Ekitenga Nnaalongo Namiiro asabye abalimi abaweereddwa ebintu bino okubikozesa obulungi okusobola okwejja mu bwavu. Agambye nti ente enzungu zaagala obudde bungi sako ssente okulabirira ng'ate tezivaamu mata. Kwe kusaba abantu bano okudduka ku bintu byaffe nansagwa kubanga tebyetaaga ssente na budde okusobola okubifunamu n'okufuna ky'oyagala. Ye ssentebe wa LCA eyokusatu Gamba Edward asabye ekitongole kya Slow Food Uganda okwongeramu amaanyi kubanga ebintu nansagwa biweddewo, kati waliwo by'abazungu ebitagumira mbeera ya budde ssaako n'endwadde. Abalimi n'abalunzi abaweereddwa ebintu bino basiima ekitongole era ne basaba kwe kusaba ne gavumenti okwongera okubakwatirako kubanga ebintu byabwe bino babyagalira ddala. Alipoota eno ereeteddwa Expedito okuva mu disitulikiti y'e Mubende.